Kasitagangwa matu. Nze mukimanyi sisirika. I normally come here nengabawa. Kalirugambo Pro Max gemanya abasinga bampita simple. Nsabo nyamo ntambulize video eno ndukuwe ate mbenga nkuta sagala mwekwase nti simple. Ennaku zino olabika walya olabika watya nga tolutuwadde nzize kuluba wa tewali kwekwasa. Amawulire genfuna gwe ssebo banya bandaba kigambibwa mbu Yoweri Kaguta kyaddaaki ayingidde mu nsonga za General Kayinda Otafiire ne Muhoozi Kainerugaba. For quite some time kigambibwa mbu wabaddewo a battle between these two generals. Ekisooka omu is a full general. Muhoozi Kainerugaba full general aweddeyo. Ate Kayinda Otafiire alabika teyatuuka ku ddaala eryo nga tannaba kulitayalinga. Kati onoomu Minister wa Internal Affairs General Kayinda Otafiire. Oli omulala ye CDF Chief of Defence Forces w'amagye g'eggwanga Uganda. In hierarchy, Chief of Defence Forces abeera ali under Minister of Internal Affairs, Minister w'ensonga z'omunda mu ggwanga. Kati njagala owulirize video. Kigambibwa nti mu cabinet meeting emu eyatudde, I'm not so certain of the day, Museveni yatuuzizza General Kayinda Otafiire ng'amugamba okwesonyiwa Muhoozi Kainerugaba. Taata ali mu kukola kye bayita damage control. Taata ali mu kubanga ataasa omutabani. Omukutu ogumanyikibbwanga ogwa Nile Post gwa postinze. Omukutu guno nanyini waagwo gwa NBS. Is it Nile Post? Yes. E postinze neteekayo post gyenjagala tuyitemu ng'egwa details za meeting eyabaddeyo Museveni ng'alagira oba ng'ategeeza abakulu Kayinda Otafiire okwesonyiwa omutabani Muhoozi Kainerugaba. Kyabadde kitya njagala owulirize. According to this website, bagamba President Yoweri Museveni has intervened in cabinet tension involving his son, CDF Muhoozi Kainerugaba, directing Internal Affairs Minister Kayinda Otafiire to clarify his position publicly and urging all ministers to support the UPDF's national and regional contribution instead of engaging in internal disputes. President Museveni on Monday, meeting yabaddeyo ku Monday, used a cabinet meeting to address ongoing tension between some senior government officials and his son, Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defence Forces, CDF. Sources say President Museveni raised the matter himself and made it clear from the outset that it was not up for discussion. Webabadde mu cabinet meeting nga boogera ku nsonga z'eggwanga, yaleeseewo akasonga naye nga tekabadde ku agenda ya meeting. During the meeting, Museveni reportedly asked cabinet members who starts fighting with Muhoozi, pointing to Internal Affairs Minister Kayinda Otafiire as one of the ministers who has been involved in exchanges with the army chief. ICT and National Guidance Minister Chris Badiomunsi was also mentioned as having recently joined the exchange. Njagala otambuze video. Taata ali mu kubanga asambira omwana namba 2. Kirabika omwana yagenze n'alopa abasajja bano ewa taata we. Baakoze ensobi olumba omwana w'omugagga. Omwana w'omugagga abawawaabidde. Tugenze mu maaso. The president is said to have defended the CDF, explaining that Muhoozi had initially wanted to pursue business rather than joining the army,
before eventually entering military services. When given the opportunity to respond, Otafiire denied starting any fight with the CDF or engaging in any confrontation with him. Museveni atugamba tukakasa tutegeeza nti ekisooka agamba abakulu ekisooka ono omwana gwe musojja omwana wange ono omutabani ono teyagala nagenda mu byamagye yali ayagala soma bya bizinensi wabula ne mugamba yingira mu magye omwana osanga gwa nansikira mu cabinet meeting tambuza video. Otafiire bamuwadde omukisa okwogera mbu yazzeemu n'amutegeeza nti ye talina lunaku lwa lumu lweruti lwe yali atandisewo olutalo ne CDF. Tewali lunaku yali atandise olutalo ne CDF. Mu bantu abazze babeera ne CDF mu ntalo okugeza nga Chris Balyomunsi ye Muhoozi yamuddamu freely n'amugamba gwe togenda kudda mu cabinet ne Opama akagatto togenda kudda mu cabinet. Twali tusuubira nti ku Otafiire ate naye agenda mugamba kyekimu Muhoozi taddangamu Otafiire tebamuddangamu ekiraga nti Muhoozi yatya Otafiire olw'ensonga emu oba endala nze zasimanya tezisobola kgendamu gwe ssebo oba nnya bandaba. Now tugenze mu maaso atulaba njagala owulirize vidiyo eno. Ayabas. He reportedly told the meeting that he has no personal problem with Muhoozi. Otafiire agamba taina buzibu bwona buli personal ne Muhoozi. Museveni then asked the minister to issue a public statement clarifying his position to avoid further speculation about a rift within government. Olwamugambye mbu talina buzibu na mutabani we, taata n'amugamba aveeyo akole public statement. Beewale okuteekawo speculation tukiyite tutya mu Luganda, okusuubirizibwa mbu waliwo kigoye weezinge mu government. The president also encouraged cabinet members to work with Muhoozi to better the country rather than engaging in internal fights. Yabalagidde encourage tekuba kulagira. Yabakubiriza okukolagana ne Muhoozi basobole okukwasaganya eggwanga lino Uganda okusinga okubanga balwanagana buli lukya. UPDF is expand rule. Okay, tagisa. UPDF continues to pay. Okay. Sorry, munasonyo olugambo lumanyi nakuzulumanyi ottabuka. Waliwo abatanjagaliza dduba waneze nja dduba wa. So, taata yagenze okulaba nga waliwo entale ezimu amazima omwana zatajja sobola kumalako. Yagenze okulaba oba oliawo ng'omwana awalampi omwera mannyo n'agamba eno ensonga kanyiyingiremu. Imagine awo wetutuuse eryo eggulire si lyange nze nabagambe ndi wa lugambo nsomboole ŋŋambo nze kasita nkawulira nti ewa neighbor baakoze eki beekubye nze omu kubakeera ku boda mayambala kyakoze mukazi wa mukubye njagala olugambo. Akategedde tambuza vidiyo enyongera okutegeeza banaffe abajjolo quality properties bagamba nti okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu kokka bwe kati osobola ofuna poloti mu assets zaabwe ez'enjawulo. Ayagala okumanya ebisingawo kuba ku simu eri awo wansi ate obeere nga otambula n'omutindo. Katukomewo.